Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Erinnya lyange nze Lady Maria era nga in support of the Mirembe Irene Nagawa movement say no to domestic violence ku platform yange eno eya Lady Maria official sako ne ku YouTube channel yange at Impressions Plus mbaletedde stories musanvu ez'abantu abali babaddeko mu maka galimu obutabanguko oba kiyite domestic violence. Tulokalira era owulirize. Kansubire nti onobaako kyoyiga oba kyojja kirimu ng'olaba nti noweetaaga obuyambi embeera okusinziira weetuuse. Osobola okuba ku namba 116 bagiyita Sauti helpline eyamba abakyala n'abaana oba 0800333123. Eyo namba ya kibiina kya Uganet era nga nayo eyambako ku nsonga z'obutabanguko mu maka. Tosirika. Speak up now. Gambo cha Lady Maria kansubire oli bulungi. Story yange eno nakagi recording emirundi ebiri nga bwenjideletinga kuba obulumi bumpitirirako nenkaaba ne binyononekako nengisazaamu naye olwaleero nasazeewo era nsaba Mukama mpa obusobozi n'amaanyi nsobola okurecordinga audio eno eggweeyo. Engeri gye najjamu ku nsi saali mwetegekere. Mama wange teyali mwetegefu kuzaala olw'ensonga nange yakinyumiza ne taata yamukonvinsinga nnyo nti omwana omuzaala omu mu kika abonaabona nnyo era yamulemerako azaale. Mama wange yali alina taata we era taata we yali yamugaana okuddamu okuzaala mu famire yaffe. Mama bw'afuna olubuto lwange jjajja n'amugoba ewaka n'amugamba vaawo ogende era mukazi wattu n'atambula n'agenda. Wasira yagenda amuwerekereza ebigambo ng'amugamba nti eyo gy'ogenze singa omwana oyo omuzaalanga omukwatanga n'omuwa kitaawe era singa oliba tomuwadde kitaawe omwana oyo tajja kkula. Mukazi wattu bw'atyo bw'amala okunzaala nga nnaakavaako n'akalira ndi muwere n'ankwata n'ampayo wa kitange. Bwe ntyo nakula ne taata wange era omuntu eyankuza yali muka taata wange ne jjajja wange era abantu abo mbeebaza nnyo. Bakyala bannange nga mwenna mukimanyi omusajja okuleetera omwana eyakavaako akalira si kyangu naye omukyala oyo yankuza nandera nandabirira bulungi bambe. Bwe nakulaakulamukko nga mpezezza emyaka nga3 nze ngenza okukula okutuuka okutegeera nga mama wange gwe nsula naye yono gwe tulina. Nagamba sikulimba naye waliwo omuntu eyangambye mu famire nti ono si ye maama waffe. Waliwo omukyala ajja wano n'aleetawo obugoye kinava mugamba kangende mbabuuze nagamba togeza nogenda n'obabuuza kuba n'ogera ogezaako n'obabuuza bajja kunkuba. Ebbanga eryo lyonna taata wange yankweka nnyo mama wange obutandaba nga niwe twabanga tugenze yabagambanga bankweke kubanga bw'osobola okuteebereza yalina obusungu bwe obw'okumusuulira omwana omuwere ate nga ne maama naye yalina ensonga ze lwaki yalina okunsuulayo. Nakula mpola mpola bwe ntyo naye nga nze ne ku kyalo waffe kwenva abantu abamanyi baali bammanyi ng'omwana yali yaziŋŋama naye mama wange oyo mukyala wa taata wange yanjola okutuusa bwe navaamu omuntu era mpola mpola natandika okukula naye kyennerabidde okugambamu wali emu ku nsonga lwaki taata wange yali tayagala maama ndabe. Waliyo baganda bange abalala abaali bazze bafa abaana 4 kati nga ye alowooza olw'okuba bafanga bikolimo bya jjajja omusajja waliwo obusobozi okuba nga nange nfa singa jjajja oyo yali andabyeko. Bwe natuuka mu kyokutaano mama waffe oyo omukyala eyankuza yanoba n'agenda n'atuleka ewaka era bw'atuleka ewaka awaka waafuuka ekibululu twafuna okuwubaala awaka. Twagezangako okubuuza taata maama yalazeebwa maama yalagawa nga taata atulimbalimba kubanga bambi yagezangako protectinga obwongo bwaffe obutamanya kituufu era ensonga ezize ezaabanga ez'omunda omusajja oyo teyazitugambangako yatulimbalimbanga nga omanyi ebyokulimbalimba abaana abato. Mama wamwe yagenda eyo alina gye yagenda eyo obuwuka ne bumuluma kati akyali eyo bamujjanjabako. Netumwegayirira ddayo nno ne maama taata yeegayirira maama taata neyeegayirira maama n'agaana. Maama oyo mu makumu mwaffe yali teyazaalamu mwana naye ate eri gye yali yava ye yali yazaalayo abaana 2 kati ndowooza yagenda okulaba nga alaba amala amaanyi ge gonna ng'ate wagamalira tagenda funamu. Maama bw'agaana okudda ebbanga eryaddako famire yatandika okweyawula ne tukomekerera nga muganda wange asigaddeyo ewa taata ate nze ne violence gyewa maama. Ewa maama naye wankaluubiriranga nnyo okubeera olwo mama nga nzaala olw'ensonga bwe nabeerangayo nga ndwala nalwalanga nga te taata kimuwaliriza okuba nga balina okuyomba ne maama okumukakasa nti tasobola kubeera nange
ate nga bazangayo ewaffe munaye nga ntereera ngamba singa atalina buzibu bwonna. N'obulamu bwennyini bw'okubeera ewa maama tebwali bwangu kuba maama embeera yaabwe yali mbimukko ng'ebiseera ebisinga bwe wabanga gye muli lwakuba nti nga omanyi omwana omuto essanyu ly'okubeera wali maama jjo teryenkanika naye nga n'okulya twalyanga kimu nga tulya kiro emisana nga musibirira buugi mpozi sizoni we yabanga nga sizoni ya kasooli awo nga musobola okulya kasooli emisana ekiro ne mulya emmere. Ekiseera kyatuuka tata n'asala amagezi ntandika okubeera ng'ewa maama ddala full time nga ebyokulwala byakendeera nga naye buli weekend ngendako ewa taata naye embeera ng'obwavu bungi nga n'ennaku enkulu ng'ezo zituuka n'emba ne zibula ne mulya doodongo ne mulya essunsa nga bwe bulamu bwe tulimu. Ku neighborhood awo waliwo omukwano gwa maama bambi omukyalo oyo yatubeererawo nnyo kubanga yajjiranga n'afumba kava n'atuweerezaako eno ne tulyako wadde oluusi kaatuuka nga twamaze dda okulya entula zaffe ku nnaku enkulu naye era nga kaba kazze nga mukalya wakiri ekyeggulo. Twagendangako n'okusaka emmere nga tugenda maama ne bamutemera olubimbi n'alulima n'amala okululima ne tufuna ekyokulya. Naye olunaku lumu omukyalo oyo gye twagenda okusaka yavuma maama yamuvuma nnyo ne mumusanga ng'akutamye akaaba ne musimula amaziga ne mugamba maama guma tujja biyitamu bino naye ng'ate nga tasobola kulekawo olubimbi olwo kubanga abadde olekawo tebaali mmere. Era enkeera maama eyo teyaddayo naye maama yali ekika ky'omuntu ayatasiba busungu bw'ataddayo omukyala yajja n'amubuuza lwaki temwazze kulima kuba ye bwe mba mwayombye olwaleero enkya tekimugana kunyumya naawe. Olulala twagenda okusaka muwogo eyo ne batuwa muwogo akaawa amanyi muwogo akaawa ng'alinga omululuuza mukazi wattu yaŋŋamba sooka omwozeeko naye sooka omufumba omunnyikeko nga muwogo akaawa alinga mululuuza. Nali muwala ataalabankanako wadde newankubadde twali mu mbeera bwetyo saalowoozaako nti oba nina kwagala balenzi obulamu okubeerawo nedda paka bwe natuuka ekiseera nempeza emyaka 14. Mbandi awo ne wajjawo omukyala n'agamba maama muwala we namulabidde omusajja. Omukyala oyo mu kujja nali siriiwe awaka kuba ebiseera ebisinga bwe twavanga mu nnimiro nga maama atula awo mu ddiiro n'aluka akake nze ne nkola emirimu emirala gyonna kati nali ngenze kukima mazzi ngenda okudda nga maama ngamba nina bye njagala okukugamba. Munnange maama nga ntuuza nga ngamba gundi omumanyi nti ye yakulabidde omusajja. Tenava mugamba ye maama naawe omuntu yenna ayinza okujja n'agamba nti ndabidde muwala w'omusajja osooka kwogera naye n'olaba n'embeera z'oyo mutamiivu ayinza kulaba muntu afaanana atya. Ngambye nti yafunye omusajja. Ennyumba ya maama mwe yali asula yali ya ssubi era mba omusajja mugagga alina ssente ajja kusobola okujja nzigye mu kasubi kano anzimbira ennyumba. Nze abantu wali omukisa Lady Maria mpeereza obubaka buno eri abantu abalabira bannaabwe abasajja. Kati gw'oba olidde nga bakuwaddeyo akasente naye tomanya kiki ky'oba osudde mwana wa munno ate nammwe abazadde tokkiriza nga muntu kulabira mwana w'omusajja. Omwana muleke yeefunire mwana munne bwe baneetegeera batandike obulamu ne bwe baba tebagenda kwetegeera kubanga oluusi nabyo bigaana naye at least abeere nga yeesiimira omuntu we. Maama wange bwe namwegayirira teyampuliriza. Emu ku nsonga lwaki teyampuliriza maama yali amaze ebbanga ng'awulira abantu bamugamba nti muwala we tumulabira abasajja n'abagaana. Kale nali ngaana abasajja olw'ensonga nali muwala akulidde mu nnaku ennyingi nga saagala kuva mu nnaku nzire mu nnaku naye era nga bwe ngenda okunyumiza emboozi eno kubanga yo nginyumyanga lutabaalo kye nali neewala era kye natomera. Ebiseera ebyo n'okusoma kwali kwagaana nti nga maama takyalina busobozi busobola kundabirira. Kati twabeeranga waka naye twali twakola akabiina nga tuli baana ba buwala bali abalala bo baali basoma nga buli kawungeezi tugenda ne tulima ewa omu ku ffe ffenna nga twekuŋŋaanya ne tugenda wekuba kulima ne tulima bwekuba kusiga ne tusiga kati nga leero wetusiga ewoono enkya tusiga wa mulala bwe tutyo nga twetooloola ffenna buli omu nga tweyambako kale okuba nti twekulaakulanya. Kati kwolwo maama lwe yakola enteekateeka omusajja oyo okujja nali siriiwo nga ngenze wa mukwano gwange oyo. Mbandi eyo nga kaana kajja kangamba maama waakuyita naye agambe jangu ng'onaabyeko nze omuntu atali mukyafu kale newankubadde nti nali nva kulima naliko akalimiro naye ate era nali ntukula. Negamba saatawaana saanaaba nagendanga bwe nali ntukula nga n'olugoye lwange lutukula naye nga ndaga nti mbadde nva mu nnimiro bwe ntuuka waka nasangawo abakyala babiri. Nali sitegeera ki kigenda mu maaso naye nagenda mbuzeeko ku bagenyi bamala babuuzaako n'ensituka ngende nfumbe caayi kuba maama waffe yatugambanga newankubadde tuli mu mbeera ya bwavu omuntu wakiri omufumbiranga caayi omukalu naye omugenyi naye tokkirizanga muntu kugenda njala. Era yaŋŋambanga nti omugenyi abeera wa lunaku lumu tabeera wa lubeerera. Yambuza gye nali ndaga ne muganga ngenda terako bagenyi caayi n'aŋŋamba nedda bamaze dda okulya jangu otuule.
Mama munaye nga bagamba oyo ye muwala wange. Bo bwe bandaba baasiima era baali basanyufu. Era mu kutuuka okuvaawo okugenda bamugamba tusiimye twagala ebintu bino biyite mu bwangu ddala kuba omulenzi agenda kuva Kampala agenda kujja ennaku 2 mu nnaku 2 emikolo gibe nga giwedde. Mama yaŋŋamba nti munnange abantu abo baali bakusiimye ne mubuuza bansiimye ate be bansiimye batya. Namugamba ajjukira oli omwami yagamba nti naagenda kulabira omwami. Yagamba bano be bantu abaali bazze okusooka okundaba balabo baba nansiima era baali bansiimye nga basiimidde ddala. Kyokka omusajja oyo eyandaba ye baali bamusuubiza cupa ya bbiya nti singa tulaba omwana ne tumusiima tugenda kuwa cupa ya bbiya. Osobola okukikkiriza Lady Maria nti bantunda cupa ya bbiya? Munnange era tewaalwa ennaku 2 olwali okwetoloola kutinga omulenzi naye ajja ng'asiima nga bamusalira bintu nga babibawa nga bantwala mu bufumbo. Eyo nno gye nasangira ennaku eyokubiri eyanyonka obutaaba. Naye nga sinnatandika lugendo luno olw'obufumbo nga bwe nagamba Lady Maria ndunyumya nga lutabaalo. Nzikiriza ngamba abakyala ekintu kino bakyala mmwe. Simanyi lwaki bwe kituuka ku nsonga z'obufumbo abantu abakyasinze okukuba abakyala bannaabwe enkonyogo ku migongo babeera bakyala. Kizibu nnyo okusanga omusajja ategeera ayogerera omukyalo olw'okuba yalemererwa. Bannange tewali muntu akeera ku makya n'ayagala azaale abaana be mu basajja ab'enjawulo. Tewali muntu akeera ku makya n'ayagala afumbire obufumbo bugaane. Otuuka ekiseera ng'olina okusalawo wakati wo obulamu bwo n'okusevinga obufumbo nga tewali muntu ategeera ali mu magezi ge asobola kukkiriza kusalawo okusevinga obufumbo. Gwe toddeeyo n'otandika kugamba nti gundi yalema obufumbo gundi bufumbo bwalema. Mukwano gwe tomanyi kikyayita mu bufumbo bwe kubanga gwalina si gwolina naye buli muntu yali agadde omuntu gwatandise naye gw'aba awummula naye era gw'aba akaddiwa naye olusibigaana bw'olaba ng'awangudde ng'alwanye n'asobola okukivaamu omuyozaayozanga. Ebiseera ebisinga weesanga nga bwe wakibala si bwe kyajja era bakyala bannanga abali eyo bw'olaba nga kiganye tokikaka kite. Nyongera okubajjukiza nti ku Maria Impressions Plus tutunda kaadi z'emikolo ez'omulembe, kaadi ezimalayo, kaadi z'abakaguje, kaadi z'abantu abaagala ebintu ebiri unique. Tukola printing, tukola branding era bw'oba olina ekifo kyo ng'oyagala tukibrandingire ennamba yaffe eri 0761 366 708. Ye ku YouTube yaffe at Impressions Plus ate nga gwalina message gy'oyagala tusharinge ku platform yaffe eno. Ennamba eri ku bio ya stories abaagala business ennamba eri gye nsoose okusoma gye tukozesa. Banaye mujje mutuwagireko nze ennaku zino ndi mama wa mu Kampasa mulamba neetaaga ssente. Munnange nga nzija mu bufumbo nga ntandika kwazaddya. Nabeerawo omwaka mulamba neefuna olubuto. We natuukira mu nnyumba ng'erimu abavubuka 5. Ndowooza bano mubategeerera ddala. Munnange jjukira baali batugamba nti omusajja mugagga muvundu agenda nazimbira mama wange ennyumba mujje mu ssubi. Maama nagenda otuuka nga basulamu mu nnyumba bavubuka 5 era we yantuusa n'abagamba ono muwasizza. Ne bajjako akafaliso akaaliko ku buliri ne tuddira omufaliso gwe nali nsize nagwo gwe twayala ku buliri. Omusajja oyo yandekeranga 3,000 ng'alekawo n'ekikopo ky'amata kimu kuba yali avuga mu mmotoka y'amata nga ku 3,000 ezo nnako ekibiina ne mukwano gwange kya nusu 5. Natuuka awaka mu nju nga temuli yadde ekintu n'ekimu era 5 ebyo nasondanga byali byakubaako engeri gye nzimbamu awaka. Munnanga nti oba oyagala mwezimbe n'omuntu wo mubeeko we mutuuka kubanga ye ekyamukwatangako okusasula renti nange bwe nabanga ndwadde mpozi n'okuleka emmere y'okulya ewaka naye ebisigadde byali tebimukwatako. Omusajja ono yali yawasako abakyala 2 ng'omu ku bo gwe yazaalamu omwana wazira sasangawo kintu kyonna kiraga nti enju yali ebaddemu omukyala. Ndowooza nga basibako ebintu byabwe ne babitwala. Obusente bwe nakuŋŋanyanga mu kibiina bampanga nusu 6 ng'era 6 ko kenkwata ne ngenda mu katale ne ngulayo ebikopo ne ngulayo obusowaani bwe nti mpola. Mbadde awo omwami wange lumu ng'ajjanga ngamba nno waabitegedde mukyala mbadde njagala tusenke wano tuveewo tugende mu nju y'emitwalo 7. Kyenava mugamba nedda tekijja kusoboka tetwajja Kampala kukolerera renti tetwajja eno kukolerera renti twajja kupakasa. Namugamba baba abagenyi nga bw'osuubira bw'oyagala okusanyusa mukwano ekyo kiviireko ddala olw'ensonga omugenyi yenna bw'anajjanga wano okukyala kubanga guno omuzigo buli gumu tujja mwaliranga awo naye agwawo obudde bukira agende naye tetugenda mu nnyumba ya bbeeyi. Kati bali abavubuka mikwano gye baali bagenzi nabo ne bafuna akayumba akalala gye babeera mu ebiseera ku kyokulya ewaka nze nagulanga capati ne nsibirira n'obuugi
naye ng'ate nina okufumba emmere ebeerewo ate bba balabe munange tinna omugole akola ki afumba naye nze saalyanga kyamisana kuba naye nabimanyiire ewaka nga tebinjigula ttama nga nninda lumu olweggulo bwadda ne tulya. Bakyala natandika okuzimba omusajja n'okumubuulirira namutuuza wansi ne mugamba mukwano olaba embeera eno gye tulimu essaawa eno tuli babiri ffekka tukyasobola okulya emino gy'amatooke 3 essaawa ejja kutuuka ng'eminwe egisatu tegitumala nga famire ekuze tunaabeerawo tutya tugumire wano mukana akayumba kaffe nga bwe tusonda paka bwe tunaafuna ewaffe kati ebiseera ebyo yali atandise okufunaafunayo ku busente era bwe yajjanga n'aleeta emitwalo bange 3 ng'egyo nga mugamba nze mpaaka 3,000 endala zitereke bwe yangamba nga ntisiba enviiri nga mugamba nedda ekiseera tekinnatuuka enviiri nja zisiba mu budde bwazo singa tunaba tutuusiza okugenda mu kyalo nja kusiba enviiri tugende tutuukeyo nga balaba nti embeera eri bulungi naye essaawa eno tezeetaagisa munnange mukama nga atusaasira mpolampola nze enviiri nasalanga nsale bakyala nazimba omusajja okukakkana ngenda okusala bebi wange asooka ng'aguze ppiki mukama yali waatisa gye tuli kati kyava ngamba ogendagenda mu kyalo ng'ofaanana bw'otyo nga mmaze okuzaala ne mugamba totya gwe teweeraliikirira nze nina kawere nakamala okuzaala era buli omu aba alaba nti mpiseemu olubuto nti obufiti bwange nja bugonzagonzaamu bujja kulabika bulungi n'enviiri ento zirabika obulungi kisinziira ku ngeri gy'oba weekuttemu munnange nga nsanyuka nga ngamba tetufunye kapiki kati obulamu busenvudde buvudde wali we twatandikira kati tulinako we tuli bannaye nga neeyongera kuzimba musajja abaami baffe abalungi tubaagala nnyo ne tubawa obudde ne tubawa ebiseera ne twesaddaaka ne twerekereza buli kisoboka naye raddiya bwe mufuna kasente akasingako mutusenza luti ne mudda mu kunoonya abajja mu ssente zammwe ezo ng'oluffe tetukyagwana era n'owange teyayawukana ku balala bonna kasente olwaweramu eyali tayomba ng'atandika omusajja yayombanga omusajja yankubanga era ebiseera ebisinga bwe yabanga anyiize ng'akugamba vva ku buliri bwange ugende webake wali nga nsulawo wansi ebiseera ebimu olunaku lumu omusajja oyo yanfulumya wabweru w'ennyumba nanzijako engoye zonna nalina mulamu wange muganda wa bba wange nga waali yali yazze okukyala bakyala seewaana era seeyogerako bweyogezi naye nze ndi mukyala wa mpisa nnyo era nali mmanyi nti obwereere obwange emyaka gyonna gye ndiwangaala mu nsi bugenda kulabwako bba wange n'omusawo anzaalisa kubanga ne mama wange essaawa eno tasobola kulaba bwereere bwange olw'ensonga nzira naye omusajja wange yajja lumu nga ndi mu kunaaba wabweru najjawo engoye zange ku kinaabiro we nali nziwanise zonna n'azitwala mu nnyumba nesigala nga ndi mu kinaabiro nyimiridde ntangadde we ndi mu kinaabiro we ndi mu kunaabira waliwo amataala wabweru waliwo amataala abantu bali awo wabweru batudde nga sirina magezi gonna ge nsobola kuvaamu awo okujjako okutambula ngende mu nnyumba nasikota nazitwala mu nnyumba bakyala naswala natambula buto okuva mu kinaabiro okugenda mu nnyumba nzire mufuna engoye nga tewaliyo n'omwana omuto bannaye naswala nenswaluka n'essaawa ya leero nkyawulira obuswavu obwo obw'okuba nti nalina okutambula nga ndi bwereere nga bwe nazaalibwa naye nga sirina kye mmukoze omukyala wayogera ekigambo ekyo nti sirina kye mmukoze tewali muntu akkiriza nali sirina kye mmukoze yansanga mu kinaabiro nga naaba bakazi bannaffe ebiseera ebisinga mubuuza wali omukoze ki kati gwe mbuulira nali mukoze eki omuntu waba atuuse ekiseera ng'akukooye ajja kukola kyonna ekisoboka natandika okufuuka engoma ey'okkuba buli lunaku omusajja yanangira ng'obunaku bwewaffe nangamba abaffe tuli banaku era abewaffe bajjanga okukyala omusajja oyo yangambanga nti banoonya byakulya banaku abo yangambanga nze saakusiima bakundabira bulabizi era saakwagala era beera wano ng'okimanyi nti essaawa yonna ova mu maka gange kubanga wano wendi si wuwo ebintu ebyo byannumanga naye ng'onookola ki nze simanyi oba abakyala balala bonna balinga nze naye ndi kika ky'omuntu ayagala ennyo mba njawukanye n'omuntu abeereko n'ekintu kyalindabirako kuba omusajja ono nali muzaddemu abaana atali omu nga saagala luti kumakya nga tunoonya famire y'abaana bange batugambe nti omusajja oyo gwe munoonya yali abeerako egaddumire eyo simanyi kati oba yavaayo egaddumire nadda ekisinda tetumanyi bulungi nga njagala abeereko ne wuwe ngenda okutandika okugawulira mu nkuubo nti omwami yagenda otandika okunkuba awo nga nakava mu bwana akawere w'omwana eyasooka ng'olwedde yafunayo omukyala omulala newankubadde ebyo byonna nali mbiyitamu naye nze bakyala mbagambe nasigala nzimba musajja natuuka ekiseera nga ndaba twetaaga tuguleyo akapoloti kuba nali nfunyeyo ku busente mu kibiina nze kyoba omanya nti obulamu bwange nzize nzimbirira mbugattiriza
nabibiina ku akaunti yange nali ninako akakadde. Namugamba olaba nze asibe waka nsobola okubeerawo n'akasente naye ate gwakola. Ebiseera bye yali alina piki bbiri nga yaziwa abaana nga naye alina ne gy'avuga. Olw'engeri gye yali yaleetamu muganda we akameza kaali kalinnya nga kafuka ka mutwalo. Kati nga mu kibiina ntekayo 5,000 n'enfumbisa 5,000. Nze still nasigala emisana nga sifumba kuba muganda we yali asoma. N'abaana baali bavuddevuddemu awo. Emisana nasiibanga n'efumba lumu kyaggulo. Namugamba singa onakulukira ku makya ng'olwadde tugenda kugenda mu nju ya muzeeyi we bwe tuba tugwawo mu ddiiro. Mugamba kwata ssente z'olinawo tuzigatte ne zino ezange ze nninawo tugende wa neighbour waffe atutwale gye yagula tuguleyo akapooti ne kanaba katono katya. Nga mbuuza olinawo mmeka? Nga mugamba kakadde. Nga ngamba kambi we neerabidde okunyumizaawo ebiseera ebyo kati ate olwo yali afunyeyo omuwala student. Nali manyi omulembe gw'abasajja bakola ba student gwaggwako ng'aweerera omuwala oyo tuition era olunaku lumu nze genda obbiwulire mbitegeera yali akomewo waka awo naye ng'omuwala amukubidde amugamba muweereze ssente za tuition n'ez'okule. Kati emboozi eyali egenda mu maaso gye nawuliriza ne mmanya nti omwami alinayo akaana akasoma. Nakwata ssente n'enzimuwa era bwe yagenda okubya poloti ate teyagigula yadda n'angamba agenzeyo n'atuukayo nga poloti eri mu mazzi tejja sobola kukola tejja tukolera naye ate ssente teyazinziriza. Awo nali nina abaana babiri. Namugamba kakati tugenda kukola tutya? Bw'oba eri mu mazzi tufune wala gye tuba tugula. Era yafuna poloti n'agula. Naye nga bannanga ebiseera ebyo omusajja olinga ajooga. Oli omusajja yali ajooga. Yakwatanga piki ye n'agiwa bakana be ne bajooza. N'amala n'adda ewaka mu biti bwe eby'ekitalo. N'akugamba n'anaabako bulungi nnyo n'abagamba sigenda kudda. Olwo n'agenda asola n'omwana w'abandi. Kitegeeza tomukubira tomubuuza, kitegeeza togezaako mubuuza wa gy'aludde. Olwo n'enkeera n'adda ku ssaawa nga 12 ez'olweggulo. Kati olwo nga bw'oba obadde toli mukazi mutetenkanya ewaka mwalidde ki? Tukiriza akameeza zaabanga za buli lunaku. Natuuka ekiseera nga binnuma ebyona omukyala gwaweerera kubanga oyo omwana omuwala ye yali alyaza akakeeka nga tamanyi wa gye tuvudde na mwami ono nga tamanyi tukuŋŋaanyiza tutya obusente obwo okubutuusa awo. Newankubadde kyali kinnuma neesanga nga nina okusirika nsobole okukuuma emirembe. Muwala gwe yenna ali eyo. Omusajja wayagala ng'omusajja omufumbo nakulaga nti tawa mukyala we kitiibwa. Ky'oba omanya nti kyayisaamu ono nawe ajja kikuyisaamu enkya. Kati eri gye twali tuguze yali azimba ennyumba erinako weetuuse. Yakwata omugole baby girl oli asoma student n'amutwala ku nnyumba eyo n'amugamba maama soma bw'omaliriza okusoma ngenda kuleeta otuule wano mu makaago. Newankubadde namanya nti yali alambuzizza omukyala oyo poloti twatandika okuzimba. Kati mu kuyiwa omusingi yajja n'aŋŋamba oba olinayo emitwalo 2 ngampe nenzikwata n'enzimuwa. Kati olwo ye ssente ze yali alina yazitaddeyo ku tuition w'omuwala ate ssente ze yazikuŋŋaanyizanga waka. Kati ngamba nzirabanga era nzimanyi wabula ne bwe yabanga n'obukadde 5 mu nju nga tasobola kukuwaako wadde nusu kikumi eryo saafangayo nga ngamba nja sobola okwekolera nange ssente zange nina emikono. Twatuuka okuyiwa omusingi ng'omusajja oyo talinaawo ssente era twakozesa zange. Bwe tumala okuyiwa omusingi ne mugamba kati tutandike tufune ssente. Bwe nnaafuna ssente tukubise ttanuulu ya bbulooka. Kati olwo yali amaze okuyiga nti ene wange wabeerayo ssente gwafuuka muze nga buli bw'aba atuuse mu kuzimba nga gyangamba mpaayo z'olina nga nzikwata n'enzimuwa kubanga era nali ntegekera abaana bange nali sifaayo nga ngamba kale kyonna kinaabeerawo kasita nteekera future yaffe twasitula ennyumba yaffe ne tutuuka n'ogikomerera. Mu kugikomerera twakomerako sayidi emu ekisenge ky'abaana n'akasitoowa ne tuteeka nga tetukikomeredde. Enju yali ya mwamba. Awo landlord yali atubanja emyezi 7. Bwe yajja okubanja nagamba omusajja oyo manyi kye tuba tukola essente ez'emyezi 7 okuziwa landlord tugende tukoleko ebisigaddeko ebinaasoboka tuyingire. Musajja n'aŋŋamba nze sigenda mu nnyumba etali nsementinge ne mugamba munaye nkubulire nze saakulya mu bulamu bwa lakizaale naye ate ssente ze tusaasaanya wano buli mwezi tusobola ozisanga ku nnyumba yaffe. Nze wake waffe gye nakula enkuba bw'etonnya maama ntegula n'anzigya wano n'anteeka wali n'alembekawo ekikopo amazzi ne gatonyoma ng'ennyumba eyaffe eyingiza buli kiwuka kagibeere misota. Namugamba tukwate ssente ze tulina mu madirisa tukubemu ebibaati bwe tulifuna ssente tujja kugula amadirisa. Kyava ngamba ate tooyi ne mugamba tooyi tugenda gye tusabako ku neighbour tukozese ku ye nga bwe tweteekateeka tugule naye zino ssente toziwaayo ku landlord tugende bugenzi. Awo nalinayo emitwalo gyange 5 nagakwata n'engamuwa ne mugamba genda ogateeke ku nnyumba. Yagenda n'ayiwamu akakokoto wansi n'ateeka eddirisa mu kisenge n'oluggi ne tuyingira ennyumba yaffe. Naye nga wamanya ennyumba ya mwamba bw'oba wagimalako kitundu eba eyingiza empewo. Kati ennyumba eyo yali ennyogoga era twali tukozesaako ekisenge kimu kyokka.
kyokka. Twatuuka n'ekiseera ng'abantu b'okukyalo bantuuma erinnya nti oli omukyala w'ennyumba ya Mwamba, era ng'oli waba alina kyagerezaako ng'agamba ogamba oli omukyala eyayingira ennyumba etannaggwa nti nga omanyi eby'okusenga ku kitundu ekipya. Kale ebiseera ebisinga abasajja tebakosebwa nnyo kubanga ye akeera genda gwasibawo gwaba akosebwa. Jjukira twali tetulina masannyalaze ewaka nga wabeera wannyogoga, naye nze ndi muntu akola ennyo emikwano sematirira ku bantu banaye munansonyiwa nasazeewo tuddemu tulizumingo stories zaffe. Naye maama ekiigu kinnemeddeko kiŋŋamba tojja kukola stories zino, nange ŋŋamba sitaani genda vaawo wano. Stories nja zikola lwampaka alemumumiikirizeeko, naye nga stories zaffe twazizeemu zigenda kuddamu flowinga nga bwe zirina flowinga. Nali kika kya muntu atematirira ku bantu era nga nina emikwano. Kati ate nga ku mujonni gye mikwano waliwo omwami omu ng'amanyi eby'amasannyalaze, ne ŋŋamba lwaki soogera ne wuno omuntu n'abaako engeri gy'annyambamu. Kati ate neiba wange ye yali alina amasannyalaze, nagenda ne njogera naye ne mugamba mukyala wompa ku masannyalaze. N'agamba tekirina buzibu ngumiikirizaako, mujja kwogera ne taata w'abaana bw'anaabakkiriza ng'ofuna omuntu ajja kuwayalingira. Munnaye mba ndi manju eyo ewange nga mpulira omukyala agamba bba nti mama gundi adde asaba kumuwa ku masannyalaze, olaba otya? Mami kyava agamba tumuwe amasannyalaze kuba omukyalo oyo bambi mukakkamu, embeera ze zikakkamu, naye neewuunya engeri gy'abeeramu n'omusajja oyo. Oba babeera batya? Kubanga neiba wange ye yali mufumbo ng'alina omwami, naye ng'omwami we bateesa ng'obawulira n'obbawulira nga banyumya ne baseka ne bakuba n'obukule. Ffe kitutaalina kyekiri kye nabagambye nti abasajja bano tubafumbirwa naye ate tebafaanagana. Ekintu ekyokulala, omusajja asobola okubeera y'omu, ffenna abakazi bayagaddeko nga mukaaga ne tumufuna mu versions ez'enjawulo, nga gwe osobola okuvaayo n'ogamba nti nze omusajja oyo bwe yanjagala yampa yakola kino nga naye ate omulala yamutulugunya. Kati tetufaanagana. Experiences ze tufuna mu basajja bano ziba za njawulo. Batuyisa bulala, beeyisa bulala gye tuli era batwagala bulala. Era nabo bennyini ng'abantu nabo n'embeera zaabwe era nazo za njawulo. Kati gwe togeraageranya ky'oyitamu ku kyange kubanga tomanyi kyange. Ndeka nnyumya olugero lwange nga bwe naluyitamu nga toluvunzizza. Omukyala yagattako n'amugamba munnange nno otasiiba omusajja oyo akuba omukazi oyo. Omwami yamuddamu n'amugamba ntunuulira omukyala oyo ne ŋŋamba oba abeerawo atya n'omuntu oyo. Omusajja oli yali talina mpisa nga n'ekyalo kyonna kimumanyi nti no talina mpisa. Kyava mbuuza kati tugenda kukola tumuwe amasannyalaze, n'agamba mumma amasannyalaze, muntu mulamu nnyo, tumuwa amasannyalaze. Bw'atyo omwami yakkiriza n'agamba omwezi nja bbawangayo emitwalo 2. Kunza tezijja kunnemerera kutetenkanya wano ewaka. Nga ngenda afuna mukwano gwange oli wawayaali nga mugamba tukoze tutya? Nga ngamba tewali buzibu, genda ogule ebikozesebwa obireete, nze ojja kumpayo emitwalo 3. Bw'atyo omwami yali atulese mu kibululu agenda okudda nga twaka. Wabula baami baffe mutuyisa bubi, naye oddangako emabega n'ojjukira nti omukyalo ono yakola ky'amaanyi, ate nawe omukyalo omupya gwe baleese amaanyi jangu n'amatono, kubanga bino byonna byolaba tomanyi wa gy'obisanze, tomanyi na wa gye byava. Nze gwolaba nafumbisanga nku ng'olukumi olw'olugula amanda ndaba nsobola oddusa mu kibiina ne lubako terungeri waka ng'okoza engoye ngenda ku luzzi n'okukima amazzi, natwalanga engoye zange mu baafu ne mmala okoza n'enzaanika ne mmala n'enkomawo nazo nga zikaze, oba oluusi n'enkomawo n'enzaanika ewaka. ng'olukumi olwo lugenda oggula amazzi ndabanga lulina we lusobola okulaga ku nnyumba yaffe. Awaka we yali atuuka ekiseera nga yaleetawo abaana abakulukulu, naye omusajja oyo yanvumanga ng'abaana bawulira. Nze gwe mulaba yali azimba omusajja, buli lunaku yanzijukizanga ewaffe bwe tutalina nnyumba, n'aŋŋambanga mbwe ebinyonyi bizimba, olaba n'ebinyonyi bizimba, naye ffe obunaku bwe tulina obubuunya n'ezziizi tetulina yadde akayumba. Naye nga yeerabidde nti singa nali nga nkwata busente obwo nga mbuweereza mu kyalo, nange ennyumba ya mama wange nyinza okuba nga nali naalibadde nsobodde ogisaako amabaati agawera. Bakyala temuzimba abasajja. Natuukanga ekiseera ne mugamba ssebo onvuma nnyo mu maaso g'abaana, abaana bwe bagenda kumpa bata ekitiibwa nga bakuze balaba bwotyo bompisa. N'abaana babeerangawo ewaka abo be yali aleese nga baba balaba nga n'abaana bange bali abakyali abato nabo nga baba balaba, naye nga naakola ki? Natuuka ekiseera nga njagala omusajja oyo akomengawo nga nneebase, naye nga n'otulo tugaana nga weeraliikirira. Ne weebuuza olwaleero agenda kudda agenda kuyombera ki bannange, ate ng'olina okuvaayo gy'omuwa emmere gye waba obezza okuva obw'enkya akomeza 7 eyo
ojjudde emmere nomala omukwasa emmere n'afuna ke yeesonsaako n'atandika n'ayomba nga bwe kiba tekimumalidde bw'atamala kukuba taweweera. Bannange omusajja yange bwe yankubanga nga ngenda ewa neighbour nga neekweka kubanga nali nafuuka kwegamba emboozi y'okukyalo nga nninda paka bw'avaawo kubanga bannaye nali nafuuka ekisekererwa. School fees oyo bwe yatuukanga ng'ogamba nninga ssente zange ze ngenda okulya ng'omusajja akuma ate nno waba akuvuma ayimiriranga mu luggya wakati n'afuba okulaba nti buli ali eri ategeera ennaku gye mulina ggwe n'ekikaato ne famire yo ne baganda bo era buli muntu nze yali anninaanye yali amanyi ebizibu ebikwatagana ewaffe gye banzaala. Olwo mwabanga mwayombe nga kugamba va ku buliri wange bwe wali ojja wano wajja nakati tolina ke wajja nako naye nga n'omufaliso gwe bansibirire waka nga nfumbirwa gwe twatandikirako nga kugamba genda webake wali kaseminti sigamba nti bannali sisobola kujeema naye kakati olw'enkya tagenda bbawa ssente za kulya ate ng'ajja kukuba paka okkiriza kati ng'okkiriza n'ogamba kannebake kaseminti kano kasita lwakiro kyalumu empewo neesulanga ekkunta enkya asobola okuleka ssente ezinaaliisa abaana naye nga weebakawo n'osulanga okubagana amannyo nga tafunyeemu wadde ekisa n'ebika mu buliri bwe neyeebaka. Natuuka ekiseera ne ngamba omusajja ono obusungu bwandaga bwanninako ajja kunkola ekikyani kwe kusalawo nve mu kisenge kyaffe nzire mu ky'abaana olwo ng'ennyumba yonna yaggwa yannombayo naye mu kisenge najja n'angamba era eno gy'ogwana okusula sula eno kubanga kano kadde kaggo wakagula olw'abaana naye nasonda obusente n'enkagula n'angamba tossaako n'omufaliso n'ogumu yalako omukeeka nnyoko gwe yakuwanga ojja maama wange yali yansibira kikyaki era nayalangako omukeeka neneebaka naye ng'awo sirina na gye nsobola kugenda sirina na pulaani evaawo olw'ensonga abaana abato balina okusoma nina okubeerawo olw'abaana ate nange njagala ngezeeko kakasa ensi nti nkyasobola okubeera omufumbo nti nja kufumba nagumanga neneebaka bweneebaka nga sayidi emu buno naafuuyirira neesituka nenkyuka neneebakira ku sayidi endala bwe nawuliranga nkooye nga obulumi bunnuma nnyo mubiri gunnuma nentuula nentunula obudde n'ekya. Abantu bagamba nnyo nti sirimu yakyasinza okkozza naye embeera embi bakyala yekozza. Natuuka ekiseera mukyala nze naggwawo nga sirina na bbeere amabeere gange ne gakulukuta ng'ogamba sirina bbeere ku kifuba nga bwentunuulira oyinza ogamba nsinga maama wange emyaka nga nakaddiwa naye nga nakaddiwa bukovu era omuntu eyandabako mu myaka egyo nandaba essaawa nayinza ogamba nagenda mufako naye nga saagendako mufako ebbeere lyange ku mubiri ndowooza lyaliko naye olw'embeera eyo obukovu nkugambye nze nakulukutanga n'olususu luliko enkanyanya lwa butono. Nze natuuka ekiseera nga ne wengenda ewa maama wange maama yampa olugoye olw'okwambala nga ewange ewaka obusente bwenkola bwonna mbumalira mu kuzimba musajja nga n'olugoye siruyina kati olunaku lumu nga ntuusiza ekiseera newulira nti neetaaga ngende buno obufumbo bw'emiggo obufumbo bw'okutulugunyizibwa bwe yanyiiganga n'akwambula ekyokunyambula tegwali mulundi gumu yanyambula nako olunaku lumu mu maaso g'abaana bange ababato nga ndaba sijja busobola nga ndaba ntaddemu amaanyi mangi mu muntu atagenda kunsiima kati namuyita wala ne mugamba ssebo mbadde njagala nsike amazzi ndete wano taapu kuba nali mu process ya kikolako ekyo. Omusajja oyo kyava mbuuza wano wootegekera wuwo bakyala bw'obeera gw'okola otya. Natandika okumanya wawe nnina okukoma n'omusajja ono natandika okumanya biki bye nnina okukola kiki nnina okukola nekye sirina kukola amagezi gajja nentandika nga akasente kange kabeera ku akawunti olwo nange ntandise okufuuka atalina era nga mba sirina ssente buli kaseera nasonda obusente bwange nga musondera ku akawunti mpola mpola mu magezi. Omwaka gwagenda okwetooloola nga nguza akapuloti akange natandika okugoba ku by'okujja ebweru naye nga nze akasente kange ng'era weggambye nga kacce olwo omutima oguno bannagufuna dda tuli mu myaka nga 2 nga naye neeteekateeka engeri gye nnaavaawo ekyokubeera mu ddeeka nali nakimanyiira nga ngwa mu bulungi nnyo mu kaliri kange nga nakapaiso nasobola okukagula kubanga ye mu kisenge sisaddayo nenkikkiriza mu mutima nakituuka ekiseera nga byonna byakola byeyongedde ndowooza nga biringa ddabo nga baba yali ankuba emirundi nga 2 mu wiiki kati olwo gwafuuka gwa buli lunaku nga lwaba taliiwo lwowulira ku mirembe. Omusajja oyo yajjanga ewaka n'anona essaati emu n'agitwala n'atagizza n'anona endala n'agitwala n'atagizza naye ntuuka ekiseera nga mu nnyumba ekintu kyasigalamu obuliri omusajja kwe yali ng'asula ndoza n'ebintu ebirala ebitonotono naye nga temulimu wadde teebereza ng'oli mu nnyumba ya musajja naye nga temuli wadde olugoye olulwe olutegerekeka era bw'oba okyali mu bufumbo endagaano z'amapuloti endagaano za piki buli kimu ekiki ekyobuvunaanyizibwa yali yakijja mu nju n'akitwala. Kati
kati mukwano gwange yangamba naye kakati gwe ofaaki wano lwaki togoba ku by'okugenda ebweru ogenda otandika obulamu akaunti yange nendako emitwalo 7 nesirika neŋŋamba naye ekyokugenda ebweru genda nti ebweru nze ataasoma ebweru eyo naasobola kuba nali mpulidde kipya. Mukwano gwange yannyonnyola n'agamba eri oba ogenda kukola gino emirimu era egya bulijjo nkulaba awakaawo oli mukazi mujagujagu gino byokola ewaka kulongoosa waka kola kibe ekyo obeera ng'era ali ewakaawo ojja kusobolayo amaanyi amangi g'oteeka wano ogenda ogateeke mu kwekuŋŋaanyiza akasente nangamba goba ku ndagamuntu atandika goba ku by'endagamuntu distance no nagendanga okukola ku by'endagamuntu waaliwo olugendo naye nze gwolaba nasibanga omutima neetambula neŋŋamba kakati ate kino amaanyi gano neekolerera nze buli effort gye nteekamu ngiteekamu ku lwange kanyongera okekkereza nga ntambulanga neŋŋenda nga lino walako distance yalinga bolaba okuva e Kadumire ku masomero paka Buyuge mbandi awo nga mukwano gwange agamba nno munaye weeteeketeeke wiiki ejja okola ki ogenda twali tumaze ebbanga n'omwami eyo nga tetwogera nga buli omu alinga mujja wa munne naye ng'ate ffe ababiri boolaba tulina abaana nalowooza mu neŋŋamba sikyalina kyenziza ngenda kutambula kamugambeko nga bw'onoogamba ku muntu oba tenaye ebbanga namugamba nno munnange waabitegedde olwo yali akomyeko nze ngenda bweru tafagambamu ogenda bweru nti ng'olwo luziba ng'agenda bwe yadda enkeera yakeera bwezi ng'atandika okunvuma ng'ayimirira mu lujja olwaffe we twali tuli walinga wekkubo nga liyisa abantu omusajja yanvuma naye mu byonna bye yanvuma kye nnakwata n'entereka ku mutima yaŋŋamba kakazi gwe tolina n'amagezi mbunaawe ogenda bweru gwe ataasome bweru oba ogenda kukolayo kyani ayinza okutwala ebweru wenna otunula ng'omusibe atolose mu kkomera naye ng'amazima nali ntunula ng'omusibe atolose mu kkomera yali talimbye naye ekigambo ekyo kyannuma naye nga nze okutunula ng'omusibe atolose mu kkomera obuvunaanyizibwa bwali bwani odde otya ku mwana wa muno n'omukwata n'omuwasa n'omufuula eŋŋoma ya buli lunaku olunaku lw'okunoona endagamuntu lwatuuka naye nga nno ekyewuunyisa tulina almost stage nnamba eriko piki za bba wange nga bonna abaana be yabagamba aba booda wemba nina gye njagala okulaga nnina okusasula naye nga piki ezo ze nnina okusasulira nze siimuulira ne waka we zisula nga n'omwami ono okusobola okusonda piki ezo ziwere tubadde nga tugatta ssente ng'owenkuŋŋaanya wano bwe neerekereza ewaka bwe muwa obulamu bwa Lakizale nennemwa okweyagaliza ekirungi nga njagala tweyongere tubeeko we tuzimba naye nagamba it's okay tekirina buzibu nga tutuula ku piki omusajja nga ndeeta namuwa ssente ze kati bwapaakinga piki sayidi gye nnayimirirako bwe nali nvaako ng'ekigere tekirinnya mpaasi kalamu omuserikale nga tajja wendi nga tankwata kwebyo ebiseera gwali mulembe gwa Jennifer Musisi olw'okulinnya mpaasi kalamu nga nkwata nga mbakwata essimu okubira abe wammwe nyankubira omwami ngambwa munaye bankutte bagenda kunsiba naye neetaaga omuntu ajje wano ambeiringewo omusajja yangamba ebigambo bino genda eruzira bakusibe oli ekawunga kaayo olowooza abakalya boosi antunga gwe saale mbi nabiwuliriza nebinnuma naye naguma nengamba kankubira abakyala bange ab'okukyalo ngamba kubira nga mbagamba kesisi ebankutte baagala emitwalo 5 sente tezaali nnyingi ze baali baagala just emitwalo 5 naye sizirina kati essaawa eno omwana abaana bange bwe mbasikomyewo mubannyamba ne mbandabirirako abakyala abo beekuŋŋaanya ne beekolamu omulimu ne basonda ssente bajje nga nzije mu kkomera naye ng'omusajja gwe nzaalamu abaana omusajja gwe neeyambuliranga buli lunaku tagezezaako wadde akatono bwe kati okuntaasa basajja mmwe tubeera nammwe nga nammwe mwatukoowa naye bw'oba otuusa ekiseera ng'okooye omwana wamu namugambe nkukooye nviira ogende okusinga okututulugunya onnange nga agenti wange ankubira aba ankubidde okumbuzako nga mubulira ebibaddewo nga munaye kino na kino kyekikoze ki tekituseewo bankutte nti bakutte kiki basikumanyi nga muntu waabuvuyo lwaki bakutte nga munnyonnyola embeera eyali ebaddewo nga mbuza basale ssente meeka nga nzimubulira nti emitwalo 5 bagamba kanzija nga mukazi wattu ajja bulungi bambi ng'asasula ssente nga nzijawo wabula ebigambo bye nawulira omwami wange agamba omusajja eyali anvuga ku booda yamugamba gwe yangu wojjewo piki yange awo tebagikwata bweba bamusibe yamanyi era omuvubuka yavuga piki n'avaawo n'agenda ejentu wange yangamba kankuzeeyo waka kubanga essaawa eno bw'ofaanana oyinza n'okugwa mu kkubo kubanga kale kyali kinkubyemu wala nga newankubadde omusajja ono yayita njagala naye nali simanyi nti atuuka kussa eri okuba nti basobola okunsiba n'agaana okuvaayo okujja okunyamba twagenda otuuka awaka nga bakyala bange bali bannaye beekuŋŋaanyizaamu akasente bakuŋŋaanye bali awo nga bangi nga bakaaba nga beebuuza kyakukola naye abakyala bantunulako ne bankwatako abakyala abategeera bantunulako ne bankwata kate nga ffenna twali bafumbo ne bangamba mukyala tambula ogende naffe tuli bafumbo naye abasajja baffe tebatuyisa bwe bati
akiri yalize n'akujjayo n'akuleka awo wabweru watiri yali kusindikidde ssente n'agamba weetaase naye omuntu atuuka okukugamba nti ogendera kusiba omuntu akwagaliza ekkomera omanyi okulaba abakyala banno nga bakaaba naye nga nabo bafumbo balina abaami omanyi mukyala muno watukira okugamba nti paakingi ebibyo sibako ebibyo ogende kiba kisuse bampa ku ddagala awo naabeko newabawo omu yali ateesa nti tosula mu nju eyo jangu tugenda oba osula ewange ne mbagamba nedda musajja ono mumanya embeera ze sigenda kuva wano kansulewo ekinajja kijja kujja kirungi nalisula mu ddeeka era omwami eyo bwe yadda mu mazima nalinamu akagamba nti oba oli awo ayinza okubanga kale wabaddewo nsonga ndala ze zamusindiikiriza oba ze zamulemesezza muli mu mutima kale obeeramu n'ako akagamba oba oli awo bw'anajja ananyinyonnyola ensonga lwaki teyasobodde gy'oba anaŋŋamba nti muna nalemereddwa n'adde n'ebyenkutte nedda we yajja yaŋŋamba yayomba agamba mukazi gwe olina ebisiraani okumanya ng'olina ebisiraani katunulira piki yange babadde bagenda gikwata naye ng'ate piki tebagikwata n'agamba toddangamu kutula ku piki yange noonya piki endala ez'abantu abalala singa bakutte ne bakutwala ne bakusiba ne tumanya olwo lumu nti ekyo nakyo kivuddewo n'ogwo nagwo tuguwonye nange bukyayi nabakyobo nagenda ne mpinyonnyola mu mukwano gwange ebyali bituuse n'agamba guma kasita ennaku zigenda ziggwayo tiketi ye n'atera okufuluma bwe n'efuluma omusajja oyo gyamukuba omugongo omusajja ono ekisinga okwewuunyisa yesitula n'agenda ewaffe nanneesooka nze nga sinagendayo bagamba nti ŋŋenda ng'olondooza mu mutima gwe muli atandise okifuna nti ndabika ŋŋenda n'agenda nanneesooka n'abagamba yabagamba mukyala wange yasazeewo nti agenda naye nze simukooye mukyala wange mbadde nkyamwagala era wasanga mpasiza omuntu omulala temunnenyanga ye bw'aba asazeewo kugenda agenda nange njageza kutambuza obulamu naye nze mbadde nkyamwagala era nakati ne wendi wano mukyala wange mwagala naye nga ggwe bw'obeera ggwe nga ggwe nze obeera n'omuntu akuba buli lunaku nga tabulwayo nsonga wakiri ekkubya luyi ne bw'omwegendereza oti n'otuuka ekiseera nga emmemme omutima gw'okkuba omusajja waba atuuse waka n'otuuka ekiseera nga wafulumye n'avaawo ewaka wossa n'ofuna ku mirembe n'ogamba ye oludda bw'oti n'omuwulira nti atuuse no omutima ne gukkuba n'obeera ng'eyalwala pressure naye ng'omuntu oyo bwe muzimbye obulamu okola otya ku muntu akwambula n'akuleka nga tolina yadde akagoye ku mubiri n'akulagira osule ku seminti awo wansi ng'ate tolina kyakkola olina abaana bato tonnaba kweteekateeka kimala kuvaawo genda nga newammwe gy'ogenda okudda muli bana bazibu tolina wogenda kubeera okola otya ku muntu gwe mwatuuka ekiseera ne mwawula ebisenge abeera wuwe osula wuwo yasomba buli kimu ekye n'akigiwaka n'akitwala tayinaawo kintu kyonna kyabuvunaanyizibwa mu nnyumba eyo okuggyako okuba nti ayinawo ennyumba bwe mwosula osula mu kisenge ky'abaana asula mu kike that is if alabiseeko n'okusula ewaka nga yatuuka ekiseera takyasulawo ayina omwana w'abanti gw'atwala naye obudde gwapepeya naye naye ng'omusajja oyo azze n'ewaffe abalaga nti nze ali mu kukola obujemu obw'okwagala ogenda ng'era abamatiza bulungi nnyo kubanga n'okumatira bamatirira nze famire yange teyategeera n'olwayo tetegeeranga tekikkirizanga nti nze nabeewa omusajja tebakikkiririzaamu era nakati bakyakyogerera nti nze naviirako ensobi ezannemesa obufumbo omuntu gwe twali twatuuka ekiseera nga ne b'olwala gwe wetwala mu ddwaliro ng'ewamwe ne wemufiirwa tasobola yadde okugamba nti nga kitalo nga ne muzeeyi wange bwe yalwala nze neepakira ogenda okumulaba nga tampadde yadde kikumi wadde nno n'okumbuuza nti omulwadde ali atya bakwano mbabuulire mulaba abantu ba famire zaffe abaami baffe babalaga nnyo nti babaagala nammwe ne mulowooza nti babaagala nnyo naye ffe gye tubeera bwe baba babavuma mu maaso gaffe tukimanyi nti nno tebabaagala munnange bwakonviisinga mama atabuka nga mbadde amaka go otule nga mugamba nedda kyekitajja kusoboka kati rero ku luno nali nfunye amaanyi mpozi mwambuuzizza nawonawo ntya bakyala otuuka ekiseera n'ofuna amaanyi bakyala otuuka ekiseera n'ofuna amagezi bakyala otuuka ekiseera buli kimu n'otandika okukiraba mu ngeri ey'enjawulo nze mbabuulidde nze nagenda mu bufumbe bw'omusajja nga simanyi naye bavuma kigambo koma naye nagenda okuvayo nga tewali kyesikuba wansi awo nga byonna ebimokkolwa nsobola obimokkola mu bitiibwa byabyo eri ebigambo ebyo bane temwerabira okujja ku Mirror Impressions Plus okukola printing wammwe nze mbabuulira nina omwana omukampasi ow'okuweerera
munnange nalinnya kw'erima ne ngamba luli mwansalirawo nga ndi muto naye sikyali omuntu oyo ow'emyaka egyo 14 nedda nvuddemu nkuzeemukko kati nkola okusalawo kwange. Namugamba maama nedda sigenda kuddayo kuba omusajja yali abakakasa nti ayagala nsigale mukyala wa sigale munnange anjagala nnyo akaabye kaabyawo obuzigo obw'ekirogo nayagala ngezise zirimukko maama mulaga ekika ky'omusajja oyo ne mugamba ssebo oba buli amuli oyagala nzireyo eka sooka okwate emitwalo gyange nange nakateekamu oganzirize nagamba talina yadde 10 ye talina yadde $5 kuba jjukira yali alayiranga obutanteekako wadde 10 kye ne mugamba maama oyo ewaka alinayo obukadde 2 naawe wennyini waali alinawo akakadde ka sente lwaki tatolako emitwalo n'agamba nti nedda ggwe ddayo ne mugamba nedda ggwe ekyo tolikitegeera tojja kitegeera ate era tolikitegeera naye nze nkitegeera so tekirina buzibu nensalawo nti ŋŋenda ne ŋŋuma ne mmalirira nti ŋŋenda naye bwe nnali nvaayo omusajja oyo yayogera ebigambo bingi yakolima naŋŋamba sirizza ku baana be siriddamu kufumbirwa siriddamu kukwanibwa omusajja yenna era obulamu bwange bwonna ndibumala nga ndi muwulu naye basajja mmeka mbabuuza ebbanga lye nali mmaze nga njagala omusajja ono nga mukuuma nga mbeerawo nga nsaddaaka buli kimu ku lulwe yali tambaliwinga ng'alaga sirina makulu kati ate lwaki bwe natuuka okugenda ate ye kyamuluma nnyo munange olunaku lw'okuvaayo lwatuuka nensooka nempaakinga buli kike nembyoza nembirongoosa nembisibako nennondamu obugoye bwange bwokka bwe nagenda nawo bwokka nesiba ennyumba ye nentambula naye mba naakatuuka ewaka omusajja oyo nakubya maama wange n'amugamba omwana wo asibye ebintu byange byonna bitutte kati olwo maama yali amulabye ng'olwedde emmotoka enzija waka ate ntuusirizza wakaawe n'amugamba nedda muko tolimba omwana wange bw'abadde aveeyo azze na bugoye bwe bwokka era we ntyo nga nveewo omusajja kujja eno nga tandika teekateeka lugendo lwange olw'okujja eno okukola nga tunatera okuwunzikaawo ebyo ebiseera nga tunatera okwawukana nina we namugambirako nti bwe kiba kisoboka yalinguliddeyo empale empanvu kuba nze nali mbeera mu kyalo nga namanyira kwambala biteeteeyi ebintu by'empale nga sibimanyi naye ate nga ku airport batugamba nti tujja kwetaaga kubeera n'empale empanvu yangamba genda ogambe mukwano gwagikugulire ate kyesitegeera oba buba busiru omuntu olwo newasigala ng'akola ebintu bimeka oba ogezaako nnyo okuteekawo embeera eraga nti mukwatagane muleme kubeerawo na lutalo lwonna naye kiba kisiima ekyo tebakisiima nsaba ntwala omukisa guno nebaze mukwano gwange oba emikwano emingi gye nnina naye ate okusinga ogwo ogumu bwe guti nga ggwera ewange tosobya ate era tolisobya mukwano weebale kunzaala weebale kumbeererawo weebale kunjirawo mubiri tetimalira mukwano gwange ono bwe natuuka ekiseera nga ebyokugenda nga bwomanyi bitwala ssente nga sitalina yadde 10 omwana oyo yagenda n'alya looni yangamba teweesika totya guma yagenda n'alya looni nampa ssente ezaali zisigaddeyo ze nali neetaaga nankuŋŋaanyiza buli kye neetaaga nankumaakuma nantuuza wansi naŋŋumya nannyweza mu kifuba nambuulirira kuba nali ngenda kuleka abaana bange emabega omwana oyo yaŋŋumya mwana gwe weebale nnyo weebalire ddala bannange nsaba mukama mwenna abanjagalire abampeere byonna bye mwagala tetimabira nalina musawo wange ng'abaana balinga abamanyina oba nina ssente oba siina nga bwe balwala nze ntwala awo najjanjaba bannange naye kantwala omukisa guno neebaze musawo Mugisho mundeeba musawo Mugisho ndudde okujjayo okukola mukwano naye nkwagala nnyo weebale kumbeererawo ne famire yange weebale kutwagala ne mama waffe n'abaana ne baganda bange kubanga ffe famire yonna bannange omwana anzijukiza musawo Mugisho Lady Mary essaawa eno wendi ndi omuntu ali successful emyaka mingi egiyiseewo ndi success yange njesigame ku mikwano gyange olwaliro nange nettafali lyengase ku famire yange olw'ensonga nze gye nava tewaali kiriyo kyonna era nze omu ku basuubuse okubaako n'ebiteekebwayo gye nava tewaaliyo alina wadde amagezi agasobola okunyamba okubaako we neeyongera naye bakwano oba olina mukwano gwo oba emikwano gyo nga bakuyisa bulungi nawe bayise bulungi Lady Maria nze na protecting omusajja totasobola kukkiriza natuuka ekiseera nga nina olubuto lw'omwana wange oyo eyasooka naye nga neetaaga ogenda mu ddwaliro akuba nali muto nnyo nga ndabika nti ndi mwana muto ne mugamba mperekerako mu ddwaliro nangamba nedda bwe tunagenda mu ddwaliro bajja kunkwata nga naye akimanyi nti bajja mukwata era gwe bw'otuuka bagamba olubuto walufunireeyo era bwe nti we nakola we natuuka mu ddwaliro omusawo n'ambuuza nanyini butaaliwa ne mulimba ne mugamba bankwatireeyo musawo yangamba laba ono omwana olowooza olimbira waati lwaki olimbira omusajja oyo wali muleese ne tumukwata omusajja asobola okutwala omwana w'emyaka 14 mwezi n'atuuka n'omufunisa olubuto olowooza abamuntu eba nsolo omuntu yenna ategeera tasobola kukola kintu kifaanana bwe kityo okumanya ng'abasajja bano baba tebatwagala ng'ate naffe tukiraba naye ne tusalawo mbusimanya ng'otudde ku lw'abaana olunaku lumu twali tugenda kuziika waabwe w'omusajja oyo n'ayimirira ku zino road tolls kwe bagula ebyokulya n'agulira
yeegulira abaana be ne yeegulira n'abantu abalala abali mu mmotoka babiri nze teyamba. Era bwe twatuuka gye twali tulazeeyo ewaabwe kyenva ngamba oyo omukyala eyaliko omu ku babiri abantu ne mugamba enjala ennuma agamba ku byokulya ne baguze ebibadde mu mmotoka. Tukira nze nali ntudde mu maaso anti muna emmotoka yaffe n'omwami wange ne mugamba munaye nze tebampadde agamba omuntu oyo lwaki akoze ekintu kifaanana bwe kityo. Kyannuma ekyo ekintu naye era kyandeeta okutandika okutegeera muli munda mu nze nti singa abaana bano nali sibalina n'akakasente ke yalekanga ak'okulya yalibadde yali takaleka. Bwe nerabiddemukko okunyumiza bwe nali sinabagenda mu bufumbo nga bamaze okujja okundaba baaleka ebbaasa tugikota ne tugitwala ewa taata wange nga bwe nagambye nti yali atubeera kumpi era olubusi nagendangayokko ku lw'omukaaga. Taata bwe baatuukayo yabuuza nti mwagala kuwasaani bagambye baagala kuwasaani nti twagala kuwasa ono muwalawo. Nabagamba omwana oyo ng'akyali muto alina bakulu be oba ku bakulu be kwe bamutwala nti nedda wagala kutwala oyo. Oluvannyuma taata yabuuza oba maama yali akkiriza ne bamugamba nti ye baali basookedde wa maama naye kwe kukkiriza. N'agamba kale tewali buzibu. Naye baba tebannanona kuntwala ne wabawo ebigambo ebyafulumako oyo omusajja ebitaali birungi n'enziruka ewaka ne ngende wa mukwano gwa maama wange. Maama yannoonya bubi nnyo. Bannaye mukwano gwange yagezaako nga basobola okwogera ne maama n'amugamba munaaye omwana mukwate empola agumiikirizaako tumuleke nze kamugjewo wano egadumire mutwale eri waggulu eri ku district ekaliro ayinza ofunayo omuntu ategerekeko okusinga kuono. Maama yakomba kwelima n'agamba ye oli omusajja gwayagala era ye gwe yasimira gwe yasazeewo ate munange baali tebamusuubiza omuzimbira kalina. Bannaye maama yatabuka ne beegayirira maama yagaana. Olaba maama yatuuka okugamba nti wemba sigenze na musajja oyo nja kuzaalira ettaka nakkiriza nti maama teyali ayogera yali akitegeeza. Maama yatuuka n'agamba agenda kunkubira mabere ku ttaka nensiba omutima ne mukwano gwa maama wange n'agamba omanyi kyobokola genda. Ate n'ekirala engedde ne taata we gye yali alina olulimi olubi nti bwe yalayirira ku maama oyo ku nsonga ya taata wange maama yaziika kumpi abaana 4 ate ekyo nali nkimanyi nti mu kika kyabwe gye kiri era kisobola okutuukirira ddala kyekimu ku byaŋŋumya ne ŋŋenda. Naye bannange omusajja oyo buli lwe yanvumanga nga nzijukiza wano nnyoko ye yanneesibako nze nali sikwagala nali nkwesonyiye nali sigenda kuwasa siggwe wali choice yange naye nnyoko yankubiranga amasimu ag'okumukumu muzije nkunone nga nti wadiba. Lady Mary ezimu ku zaali turning point zange bwe twatuukira ekiseera nga abaana abo basoma omusajja oyo we yankubiranga ennyo ng'abaana batunula abaana nga balaba nga kuba nakubira ebweru w'enju bannayiba balaba bannaye naye balumu yajja n'atuuka we ndi n'aŋŋamba yaŋŋamba omwana nga musanze ku mulyango awo ewammwe ng'atudde naye nga yeewunise kuba kali akaana ka nayiba ko kali kakuliko ku wange owange yali wa myaka nga 3 naye oyo yamubuuza kizibu ki kye yali alina n'amugamba munnange nze nkutunulira nenkwesimisa gwe maama wo tebamukuba naye owange bamukuba n'akaaba ne tutuuka n'atutwala ku ssomero ng'akaaba. Waliwo wotula n'ogamba nti kati wentuuse abaana bange ngenda kukula nga siina nsa mu maaso gaabwe ng'ekyokukola kyokka ky'olina okusalawo either otuule oleke abaana bo bakuliremu embeera oba otandika obulamu obulala ewantu gy'onalabira abaana bo nga bakula nga tebalaba maama waabwe ng'atulugunyizibwa bw'atyo. Kateebereza oyo omuto ow'emyaka 3 waba yatuuka ekiseera ng'anyigirizibwa bw'atyo kati ate omukulu asingako. Waliwo akaseera muganda wange omwana oyo tugatta taata yajja n'andeetera omwana ng'alina kyayitamu era naye byali bya bufumbo n'amumpa mumukuumireko. Nze engeri gye ndi muntu w'abantu saagoba mwana oyo ate omwana yali muto alya mmere yenkana ki. Omwana yabeerayo ennaku 2-3 omusajja n'atandika okungubya omwana ne mugamba munange mwana oyo wa sister wange kaabeereko wano just akaseera gwe nali mbala at least tulina batuba tumukuumyeko omwaka ajja tuuka ekiseera agende. Omusajja n'aŋŋamba ye si agenda okwola famire yange yonna. Bannange nasoberwa twatuuka ekiseera omusajja ayomba buli lunaku ng'ayombera omwana ekyavaamu n'agamba agenda kakwata kateeke ku ppiki yakavuga katwale akasuulire nnyina waako nalina okukwata omwana mutwale muzeeyo wa sister wange. Sister wange yakaaba amaziga n'aŋŋamba mu budde olw'okuba ye bamuzaala bw'omu bannange naye nga sirina nange bwe nkinnyonnyola osobola n'okuvaayo gambe nti ennyumba gye tugegasse babiri n'omusajja ne tuzimba sisobola kubeeramu na muntu wa famire yange. Abantu ba wano manyi balinda nnyo
ndowooza omuntu amale kufuna kimutuukako kirabwako balyoke bamanye nti obadde oyisibwa bubi. Nze nina ekiseera bwe natuukako bino era ebyokulemerako ennyo nenvaamu olubuto lwavaamu budde bwali bwa kiro. Omukyala yenna yali avuddemu ku lubuto asobola okumanya obulumi obubeerawo. Negayirira omwami nakaaba nga olubuto lunnuma nempoowoola nenvaamu omusaayi ebbaafu bbiri ng'omusajja owange teyeenyenyezzaako wadde okusituka okuggyako kugamba ekigambo kimu gwe naawe tondeeko. Nembeera mu nnyumba nagenda okulaba nga ntandise okuggwamu amaanyi nga obulamu mpulira bugenda. Ekyali kyannyambye nti engeri gye lwatandise okunnumirira emisana ate nga ndaba mugamba alinga atafaayo. Nali nagamba sitange ne mugamba munaye olaba nsirise nnyo oba nga sirabika ojja nonnoonyaako. Newalula mpola mpola nefuluma ebweru w'enju paka bwe natuuka waali mukwano gwange omukyala yali alina ka kiriniki ne mukonkona. Omukyala yanyamba nanteeka ku macupa naye nga embeera mbi nnyo. Nze gwolaba obudde bwakya nga ndi mu ka kiriniki awo nga naye n'omwami wange tannabuuzaako wadde nti oba ndiridda wadde okunnoonyaako ate nga nalina n'akasimu wadde okunkubirako ng'ate n'oluggi naluleka lukuli. Sisita wange yakeera n'agenda ewaka agenda otuuka ng'omusaayi omuyitirivu oguli mu nnyumba naye nga ne ku musaayi omusajja oyo gwalaba tannasituka kugamba nti wadde anoonye. Bannange era oyo omuntu aba akyakwagala oba aba tafaayo oba ofuufi. Basisita wange bajja ne bannoonya bankubira essimu bwe nadda engulu omukyala nampa essimu nenjogera nabo nentandika okumanya nti kati nina okusalawo obulamu bwange noono omuntu gwe ngenda okwesibako atalinjagala kuba nakkiriza ti ye tanjagala ate era talinjagala. Bwe nalaba nga n'ebyokusoma kw'abaana nabyo tuweereega nnyo nze naye nenkola okusalawo nti ngenda sigalanga mu bibiina byange nga nsonda mpola mpola nga bwe mperera abaana bange kuba namanya nti omwana yenna kasata afuna musingi guno ogusookerwako wansi gutegeerekeka aba tajja kusoma. Nekumanya ng'omusajja oyo yali talina nsonyi nga n'okuswala taswala. Olunaku lumu yambuuza agamba amasomero abaana g'obateekamu ag'ebbeeyi esente ozijja wa z'osasula kubanga natuuka ekiseera nga sikyamusaba ssente nga nefunira ssente zange mu bibiina n'ensasula. Namanya nti bwe namugamba nti nina ebibiina ajja kusala ssente z'akameeza. Ne mulima ne muganda nina muganda wange annyambako naye gwe teebereza omusajja talina nsonyi era ataswala nti famire y'omukyala eri mu contributinga ku famire yiye. Ebyo nga bikyali awo nagenda okulaba nga bwe ngattagattamu abaana benzadde ne zino embuto olwali luvuddemu nga ndaba sikyetaaga kwongerako. Nemanya nti kati ekiddako family planning kuba nafunanga embuto nenzeefunira nakkuba okuva olubuto wolufunye paka woluzaala n'ozaala abaana nabo era n'obeezaalira nga babo. Olunaku lumu omusajja oyo si bwe yanvuma n'aŋŋamba mbunzaala nnyo ninga akabizi ka neighbor nentula ne neebuuza nze abaana benzaala batalina amannya ga kika kyange nengenda ku famire. Waliwo ne bejjukira n'oseka namubusesi ovanga omusajja akwana ku neighborhood n'akwana ku neighborhood yo n'akomawo ewaka n'ajja n'apaakinga ppiki n'akwata byazze nabyo n'agenda nabyo mu nju ya neighbor. Ate onookola ki? Naye era sitiira abakyala bagamba abakyala bannaye munnange guma gumikiriza okwange waggwako era kati maze emyaka 7 nawaayo emyaka gyange 11 era navaayo nabugoye bwange bwokka bwe nagenda nabwo kubanga mu kusonda ennyo wano ssente saasobolanga nakufuna ssente zeegulirayo wadde bugoye nze nga we nabagambye 1500 nazikozesanga kusevinga ku bibiina 1500 nga ze nkozesa awaka. Nze gwolaba awo we twali tubeera waliwo beekeri nga beekeri eyo ogenda ne bakuwagana amandazi aga faaji nagenda nga nengula amandazi gange nga 5 nga bampeera ddala amandazi agawera. Kati bwe nakomangawo nenfumba n'obugi bwange nga bwe ndi erindazi lyange munaye n'ekikopo kyange eky'obuugi nga nsiirawo nga ndi bulungi bwe nti bwe nasobola okukuŋŋaanya ssente era naawe agamba nti nno okusevinga 1000 lutono nnyo gwe kyoba omanya nti wootadde 1000 olwaleero enkya wajja kubeerawo 2 naye ebyo byonna byaggwa nabisimatuka. Natuuka ekiseera nga nzize eno okukola naye ng'omusajja oyo ne bw'asindika obusindisi message nendaba ekifaananyi kye nga omutima gutandika okunkuba ng'omwana omutazziza omusango nga ntuula nentulika nenkaaba amaziga kuba ndowooza nali simanyi na buzito bwa bintu bye yankola okutuusa nga nvudde waali. Bwe natuukako ekiseera nga neebaka newankubadde nali nkola mirimu gy'awaka naye nga neebaka neebika obudde ne bukya nga sirina muntu wamboggoledde ne mmalako ewiiki neggwako nga sirina nkovu mpya ku mubiri nga sirina wadde ebbwa nentandika okumanya kye nali mpitamu nti nali sikigwana. Ate tubiyitamu ebyo ebintu
abakyala bali mu bufumbo tuyita mu bingi nnyo naye nga tutya n'okuvaayo okwogerako kuba bonna ovaayo ogamba kampeeyo njogere ku lugero lwange oba oliawo waliwo omuntu omulala akiyitamu agumire ku nze ng'ate mwe bakyala bannaffe abali eyo ebweru mugenda kutulaba bulala mutulaba nga ffe abaali batasobola mutulaba nga ffe abaalemererwa mutulaba nga ffe abatali bakyala ekimala naye tuba twagezaako ogezaako n'ogamba bagenda kumpita single mother ogezaako n'ogamba abaana bange bagenda kukula nga tebalina maama ogezaako n'ogamba kaŋŋuma abakazi baguma naye bannange oguma ki mulekerawo okusalira bakazi bannammwe emisango natuuza agenti wange nga mpulira ntandise okufuna panic attacks nentuuza agenti wange ne mugamba bannaye nkoze ntya nakubira agenti wange ne mugamba mpulira nga nkooye kino ekintu ky'omusajja ono okunkubira oba mu blocking nangamba te bw'anaakyusa ennamba nekiraba nga tekijja ne mugamba bankyuse line nangamba bw'olaba nga tekinaakuwa emirembe kyusa line era bwe nti onaakyusa line nentandika okubeera nzekka naye nekyewuunyisa famire y'omusajja baagamba nti nze nasolawo mutabani waabwe olw'obwavu nenziruka ngende noonya abasajja abalina ssente banye abakyala batuzaalira abaami bwe nzize mu maaso go nenjogera nawe nenkubulira empisa mutabani wo gyampisaamu beerako okusaidi yange nange empuliriza ng'omwana omuwala gwe bwadda mu kudifendinga mutabani wo omusajja oyo talitegeera nsobize nze nagende waba omusajja wange omulundi sigumu 2 3 4 sigimanyi na muwendo nga n'omulundi gwe nasembayo neŋŋamba leero sigenda kuddayo kuwaba nsonga zange kubanga buli kyannuma nga ngenda neŋŋamba nazaala wange maama mutuuze oyogereko naye oba oli awo gwanaakuwulira nga maama tawulira nga maama awoza kimuguma waaliwo ekiseera nga tulina seminti ewaka nga tukyazimba bwebyo ebiseera omusajja emirimu gyali gitambula mpola nga naye atuuse okuwaayo tushoni w'omuwala ku ssomero bannange yakwata seminti n'amutwala n'amutunda nengenda neŋŋamba nazaala wange nga mukaabirira bannange omusajja yankubira ewaabwe era gwe woba oliyo ng'oli mu bufumbo nga tebakkubirangako ku busezaala bwo tomanyi bufumbo era wenna ggwe akyatuula eyo n'olowooza nti osobola ovumirira omukazi asazeewo n'atambula aviira obufumbo obulimu emiggo mukama akusaasire omusajja yankuba nga we bali awo batunula era bwe ntyo natambula neŋŋenda naye ng'olwo kati olwo ntandika okuzimba ensonga ezineetaaza okuvaayo okutandika obulamu obwange naye naddamu wabbali neŋŋamba maama ono empisa bwati gyampisizze ye singa aba muwala we yalisanyuse bamaama mmwe abalenzi mubazaala ne singa abeera muwala wo nga yakiyitamu oba ojja kusanyuka wenaviirewo omusajja oyo namuleka apaakinga ekisumuluzo ky'emmotoka ng'alina piki stage namba nga twazimba amaka ng'aweerera abaana wadde zaabanga zambiriko naye yazifunanga ng'atereka ne kasente n'akalabako essaawa eno olukyolo awedde emirimu nze bwe nali njawukana naye nali manyi nze wa Isiraani era singa nalina akasente mu buseera ebyo nalowooza oba nkole pate mpite mikwano gye bajja omusajja oyo yeekulisa omukazi ng'agenda kuba nali nsazeewo yeesi nga ngenda naye nga ndaba n'amaanyi gange ntaddemu gabadde mangi emyaka mingi gyenyonoonye era bwe nali nkaba mukwano gwange oli ye yantuuza n'aŋŋamba maama nga baleka makalina naye ateeka n'akayumba n'aŋŋamba gwe abadde omusingi oguzimba omusajja ono bino jja bikola otuuka ekiseera nga bibyo nga ndaba kyayogera tekikkirizika nga ndaba kiyinza obutasoboka naye nasiba omutima ne ŋŋamba kantambule ngende obubaka bwange buno bugenda eri abakyala bonna abayita mu mbeera gye mpitamu mukyala tuula ng'okimanyi nti obwongo tobwebasa ebibiina ebyo byeyungemu kuba nze ebibiina ebyanzigyayo ne bintuusa wano wendi olwaleero okusuula ebbiri ezo omanye nti bunaku osuula ebbiri munaagenda okwetooloola ekibiina kiggweyo nga wayise emyezi 3 ng'olinayo emitwalo gy'abiri tandika osondera awo omwaka gunaagenda okuggwako ng'olinayo 4 suula kubanga essaawa bw'eneetuuka ng'okooye ng'oyagala genda bw'oliba tolina kako ke weeterekedde ogenda tandikira ku 0 oba ogenda sigala mu mbeera ey'okubona kubanga tolina ntandikwa mukyala sonda akasente mukyala tandika okweteekerateekera era bw'oba obadde ng'osonda n'ogatta kuzizimba omusajja bw'oba obadde oteekayo emitwalo 5 toolako 2.5 ogiteeke wali wabbali kubanga bw'onootuuka okugenda maama tolina ky'ogenda genda nakyo nga mpuuzika sitole y'obulamu bwange omukyala yenna ali eyo ng'oyita mu kyempitamu
manya ojja kubbulukuka. Akaseera ko just tekannatuuka naye kajja kutuuka naawe obeere kuŋŋanze. Kati wendi nenyumiriza mu ky'okuba nti ndi mukyala eyakera ku makya n'ensalawo n'entambula. Nange nina ewange nkoze akasente emyaka mingi. Yes, wadde story eno ngikoze nkaaba. Amaziga gajja tekitegeeza nti saawona nawona. Kati omusajja oyo ne bwe mulaba sikyakankana sikyesika. I'm no longer a slave of fear. Eyo navaayo. Kati nange ntuula ku nkiiko z'abakyala n'enteesa olw'ensonga nina akange ke neekoledde, nina kyendagawo. Tobeerangaawo ne weesiba mu mbeera olw'okuba otya bagenda kwogera nti banandaba batya banaagamba batya n'essaawa eno era naawe wooli boogerera bakuyita musiru olw'okugumiramu eyo embeera y'okunyigirizibwa. Era singa omusajja oyo anaakutuusaako obulabe bulamu bwo bwe bugenda okuggwawo si bw'abali abagenda okwogera. Siba omutima weeteketeke weewa obudde ogumiikirize oyite mu ky'oyitamu naye ate tokiganya kyo ky'oyitamu kukusibira mabega. Bakyala mbaagaliza ennaku enkulu ennungi, mbasabira mutandika okulaba ekitangaala naki ekituufu kye mugwana. Mbatumiddeko mwenna abaana abali mu Impressions Plus family, Precious, Online Closet, Hiba, Mariana, Abi, Ada, Sylvia, Amira, banange Angela, nze simanyi kubanga muli bangi nnyo. Sylvia waliwo Sylvia 1 ne Sylvia 2, Martha, Bata, Jalia, banange muli bangi sisobola nabamalayo. Farida, Fatma, sisobola kubamalayo mwetemba mumanya. Hatma, nange mbaagala nnyo. Awatali mmwe muyimirizaawo Impressions Plus family eno. You guys keep checking on me all the time. Era simanya ani gwe sikebeddeeko. Shimoni, Eriki, mbaagala nnyo. Mwe balikwatirira mutimbagano guno. Thank you for being patient with me because it's been really a while okuva mu break gye nali nteekinze, naye nali neetaaga okubaako bye neeterezaamuko ng'omuntu n'okubaako engeri gye ndabamu. Platform eno gye nsobola ogibeeramu naye ng'ate era ngi benefiting reasons being ebintu ebimu byali tebitambula nga bwe byetaaga kutambula and it gets costly bw'oba ng'oteekamuko ku ssente okulaba ng'abantu obaweereza kye beetaaga. Naye twakomyewo nno mu full swing. Kambabuulireko kati mmwe mwanjigiriza wano kamera sikyagitya era mwesibe bbiri. Mwere bulungi. Nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, bye.